Niza nnyo mu kaseera kano wetukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga bitali bimu era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Bushenyi yabadde wezezza millimeters 15 n'akatundu kamu, Kampala millimeters 13, Mbarara millimeters 9 n'obutundutundu 8, so nga ate yo mu ggulu zaweze millimeters 7 n'obutundu 8. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba oba rain belt okubeera nga gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa. Omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so nga ate yo mu bukiikakkono tusuubira akasana okukeera okwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'ebukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe ng'eri yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo mu bukiikakkono yo tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 25, so nga ate yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri emitala w'amayanja mu London ne New York tusuubira nti nno obudde bujja kubeera bwa kiddedde, kyokka nga mu New York enkuba ejja kutonya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 11. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Nze Lubega Micheal.